blaza kyekiriwo gye baliko asobola oli fit man ani chicken akoze gundi alina video gyatadde ku TikTok gyendabye awo ntimayanga abadde akulisamu eggaali awo kulabisa ngaye wabadde oyagala okubba YouTube channel ye ebikyani awo ebityo ne kati shawa naawe oliva nga lwaki okozesa oyo omwana okubba YouTube channel lwaki wakozesa oyo omwana lwaki wakwatagana n'oyo omwana era nze njirabye neŋŋamba naye ate musajja wange ate naye ayayokyeza bwokya osobola otyo kale ayinza okuba nga amumanyi kale ayinza okuba nga asobola oba okubikwasaganya oba oyo Masaka nga so ogikwasaganya oba so ogitwala naye waliyo naawe abantu ababitegeera kati nze gundi ya chicken eyo ngirinako access bulungi nnyo naye chicken nkyamubanja ssente zange mpitirivu kyamubanja ssente zange nnyingi kubanga ebintu bingi bye twali tucreatinga oyo noyo chicken atucreatinga ebintu byonna ebisinga obungi nze nabimukolera naye lwakuba yatuuka ekiseera nanvaamu kusegeera n'agenda ewa Alan nze namwana enamba ya Alan namuwa enamba ya Alan Cruz n'agenda ewa Alan Cruz n'amuteekateeka awo n'amukolera ye n'amusasula naye nze n'atansasula ekitegeera akuba nze siwakweza oba na chicken siwakweza oba naye naye namugamba chicken nze ni musajja ndi wa mirembe naawe kyokimanyi nina access ku YouTube yo newankubadde gwe olowooza nti sigirinaako naye ebintu byonna bye wakozesa birinako access era senga yakyusa nange nandibadde nfuna notification nti akyusizza nti oba alina kyakyusizza osegeera naye tewali kyeyakyusa buli kimu nkimanyi bulungi nnyo lwakuba kati era shawa naawe era wali tolina tokimanyi ekyo osegeera naye senga nze wankonako wandibadde onkonako obukonyi nondiramu nombulira ekiriwo osegeera kabata chicken yankoze ebintu nebitasobola kwogera mu kamera nenga nzirika okitegeera chicken yankoze ebintu nebitasobola kwogera tubulireko ebyo kasita kijjamu ssente chawa tubulireko kasita kijjamu ssente ebika by'amazika kasita kijjamu ssente bitubulireko abantu kitegeera oyo chicken ayina abawala be kosipa babadde ng'akozesa nze nagenda kosipa ya chicken ninsangawo abawala bino ebyokunyumyanyumyamuko n'abaana biki chicken nga bw'omulaba bw'ali ne character ye mu camera ne mu real life bw'atyo bw'ali taagala osagena muntu yenna na chicken yangamba statement italimba ku mutima mbunze njagala kuzina Tatiana akaana akato ak'emyaka esatu eba ebiri kati noonya ku chicken ono naye neŋŋuma kubanga nze ekyamazima kabata nze chicken ayinza obba nnyongeddeko kubanga nyinza obba femu gye nina kati ng'ayongeddeko kyayongeddeko nze najja okujoininga chicken ng'alina ffe nga nsinga femu okitegeera so byonna ebibadde nga bigenda mu maaso nze nga ŋŋuma nga ŋŋamba after all nina kyenfunamu alina kyangattako neŋŋuma ne chicken abula kukuba lwakuba nti yansanga nina omutwe omunene ne chicken sebu ayinza n'okuyisaamu oluyi chicken taagala nkolina bantu balala ate nga nange najja muno nga kyenjagala exposure you understand nga kyenjagala exposure ekyanagete nekwa interview ne Kasuku chicken nanyiiga nanvuma nakubira nayomba kati twakola ekintu kyaffe naye ate ye genda okulaba agenza akoze ewalala ate nga nange nina brandi yange nina byemba mpisaawo ebirala you understand nange abo abantu mbeetaaga okisegeera bogana okola n'omuntu omulala chicken anyi ng'ayomba okisegeera wabula nze mbadde nsigala nkolera mu bugubi nga ngamba owaayi akasajja kalina amasannyalaze kanyongeddeko kano kasajja kakola wekati kanyongeddeko wano kankole etya kansigale tukule okitegeera so nebibaawo ebyo byonna byonna neŋŋamba ate era yanyigiza mu bizinesi y'akantu kozi nze mbadde nga nkola komedi kituufu nga njagala obikola naye nga sirina ntandikwa era nze mwebaza yeebale kyanyambyeko katonda ajja kuntwala mu maaso kabaata ne buno obudde asula ku sipa bamugoba mu nnyumba gye yali asulamu ekyanja yali $2,000,000 bamugoba nadde ekira ku sipa waasula omuntu avuga benzi leka naawe anti nze nkugambye asula ku sipa yiye ate yetamanyi nze bwensula
sipasiye it is okay nenze nko twafuna muko okuyomba nze ne Sami okitegeera ate chicken era ngalinga agala okulwa nanze njawukane ne Sami bwakola interviews ayogera ebigambo ebikakanya gwenkola naye namuga chicken nemba nkola nawe tokakanya muntu gwenkola naye kuba toli gwensoso gwe nasoko okulaba ngemba nkola naye okitegeera chicken inakola kabata chicken yankoze nebesta sobola kubogera mu kamera nenga nzirika okitegeera chicken yankoze ebintu nebista sobola kwogera tubulire ke kasita kijjamu sente chawa tubulire ke kasita kijjamu sente ebika byamazika kasita kijjamu sente bitubulire kabasha okitegeera chicken aina abawala ko sipa babadde ng'akozesa nze nagenda ku sipa ya chicken nisangawo abawala bino ebyokunyumyanyumya muko n'abaana biki chicken nga bw'omulaba ali ne kalampe ye mu camera ne mu real life bwato bwali tagala osagena muntu yenna nagobesa abawala ku sipa abawala basatu kubanga nze njogera nabo oyo mukazi mama Tatiana ya muvuma katonda amukubi mbukuba nze njogera naye bino badenga kabata nze ndi muzadde nina omwana nze manye engeri gye bazannyamu n'abaana yaleeta omwana naye ng'omwana akaaba bino ebitwe kati nze nembanga muzanyiikirizamuko chicken yaŋŋamba statement italimba ku mutima mbunze njagala kuzina Tatiana akaana akataka emyaka esatu eba ebiri kati noonye ku chicken ono naye neŋŋuma kubanga nze ekyamazima kabata nze chicken ayinza obba nnyongeddeko kubanga nyinza obba femu gye nina kati ng'ayongeddeko kyayongeddeko nze najja okujoininga chicken ng'alina ffe nga nsinga femu okitegeera so byonna ebibadde nga bigenda mu maaso nze nga ŋŋuma nga ŋŋamba after all nina kyenfunamu alina kyangattako neŋŋuma ne chicken newo chicken abula kukuba lwakuba nti yansanga nina omutwe omunene ne chicken sebu ayinza n'okuyisaamu oluyi chicken taagala nkolina bantu balala ate nga nange najja muno nga kyenjagala exposure you understand nga kyenjagala exposure ekyanagete ne kwa interview ne kasuku chicken nanyiga nanvuma nakubira nayomba kati twakola ekintu kyaffe naye ate ye genda okulaba agenza akoze walala ate nga nange nina brandi yange nina byemba mpisaawo ebirala you understand nange abo abantu mbeetaaga okitegeera bw'ogaana okola n'omuntu omulala chicken anyiga ng'ayomba okitegeera wabula nze mbadde nsigala nkolera mu bugubi nga ngamba owaayi akasajja kalina amasannyalaze kanyongeddeko kano akasajja kakola wekati kanyongeddeko wano kankole ntya kansigale tukole okitegeera so nebibaawo ebyo byonna byonna neŋŋamba ate era yanyigiza mu bizinesi y'akantu kozi nze mbadde nga nkola comedy kituufu nga njagala obikola naye nga sirina ntandikwa era nze mwebaza yeebale kyanyambyeko